Fine. Okusookera ddala nsonga lwaki tukunoonyezaako olunaku olwaleero. What happened? Kuba mwali ba Luganda nnyo twasemba ekivulu kyammwe kutavaana nekibeera successful. Sun Rasta. Rasta. Yes, thank you. Rasta. What happened? Yabagambye ekyabawula. Agambye yali tosoboka toli mwangu. Nenga bw'omanya ebyo abantu naye tali perfect naye yanyiiga nnyo. Okumanya yanyiiga. Tasuubira mbu waliyo ne moment oba muri konsayiringa. Ani ayagala oli konsayiringa naye? Igwe toyagala. Kiki? Siri mwangu okolagana naye. Yeye mwangu okolagana naye. Agamba toli mwangu. Ne mubuuza buzibu kinagamba abakazi. Lwaki omukazi w'omusajja wamukwana? Lwaki omusajja w'omukazi w'omuntu? Omukazi akyamuluma. Ebintu birimu ebintu obaga tomusobola oya wati kitomulekera baliera bamusobola. Katuddiremu. Omukazi oba tomusobola bonya wati kitomulekera baliera bamusobola. By the way, I think si ensonga yamutwala ye yagendoza okukana nange yagenda bibi. Which is okay sibinaako obuzibu. I still stand. Simanyi naye akyakola. Akyakola. Are you not affected okubanga omusajja? I'm not now on their level. Oli ku level Mutoro oli ku level kitaata. Asobola kumbalira ku level yabo. Wanjisebo? Wayambuka dda. Sinakitegeera. Oyagala kunteeka ku level yabo baana? Nze sinakuteekawo tuteekewo oyagala. Oliwa? Ensonga lwaki sibawayo obudde nsonga nti bagoba agulina ate kati kirabika nze ngulina. So sola kubaira ate nga nkubagana n'abaana abato abakajja bamanyike. So those I think waliwo ebibasumbu babeera ku mitu. Kati waba agambye nti yayawukana nange simuinaako muzibu. Mutoro olugendo lwammwe lwatambula lutya? Did you achieve nga mukyali babiri? Twalufunamu. Most especially ye yalufunamu nnyo. Yalufunamu ki? Yalufunamu gwe bubuuze kati gwe wali omumanyi. Omumanyira kwake. Yamumanyira ku Mutoro. Kati kiseereza ye yalufunamu nnyo olwetezo nga lutufunamu naye najja neyereetawo. Kati waba ateekawo eyo embeera aze mu mawulire ayagala alabisa amusimbirako. Omukazi okyamulina tomina? Gwe amuggyako gwe omukwakulako? Simulina. Naawe yakukyawa? Saagala byogerako nnyo ebyo ebintu. Naye nga abaana balina show genda ku mwezi 15 basaleko buli gato ye bubawagire sibalinaako obuzibu kozi nga bebaninako obuzibu. By the way era nange nyinza okuyitirawo oba nja kubeerawo kuba nalabye bantindi lwakuba nti kati gubadde oleseemu ensonga endala ensonga jo asabudde n'agamba omusajja antwalira omukazi saamusonyiwa era takolaganika naye. Sajja mubi nnyo oyo Mutoro. Abatoolo ate bagamba muli basajja balungi naye mbw ate toli mwangu. Yasooka kukola nange. Ekisooka oyo teyasooka kukola nange. Yawukana n'abantu bangi. Nenge era ebibawula kibirwa binene. Yasooka n'akolako ne mawula ne lweyini. Oyo ne mulabako yakolako ne comedian omulala then kati n'afuna kikamba. Discipline wise ali atya? Ali fine. Rasta. Ali simple. Abarasta. Abarasta basiga batera kubeera simple. Naye ate ye sikyali. Ali hard. Ali somehow hard. Tagambwako yawe yakitagala kyakola. Ate kati ndowooza zikyatuukamu nga ndi muto kwiye. Ate nga musinga okulowooza. Kati n'ateekamu entondo n'azigattamu olwavu kale. Bwe bityo byonna ne bigenda. Obugambo obusembana bwakaki bw'omuweereza? Mwagala nnyo. Njagala akola show abakasa abantu. Saagala nswaze. Mutima mulungi. Mu mutima mulungi kubanga watakola kiriyo abantu bajja gamba yali alina egundi bakola bulungi. Tegeera kati njagala akola show enyumira abantu bagambe nti newe mbasiri naye he can do it. Okay. So twagadde okwegatta ku bannaffe bano ng'abantu b'ekikeninga kampani olw'ensonga tutambulira nnyo bitone era abakwasaganya nabo mu kutunda Rasta oba wali musesane
n'abalala. So ennaku z'omwezi nga 15 olina tubakoola kujje mu bungi ogulire n'omulandu omulala abudde omulala makinge ove chicken and coffee. Agambe gana yete koko mukisero wa so mpaka sema buka sitanire wa ebisinga ya kudda yanza ne yanzige zeno yasoka twala kusa kwebaza mwenna bannamawulire abazze ku lw'ekivulo kigenda obeerawo nga 15 Desemba. Abaganda baffe bano tuvudde wala nze bampita MC Mazinga omuganda mami mubweki ndi wano ku bitiibwa nga 2 ndi comedian ndi munnamawulire ate era nze munnamawulire wa kampuni yaffe SMP Tours and Travel abamu ku baataddemu sente okulaba nga ekivulu kino kikola kibeerawo naye bagambye siteekaddeko okwogera ku biki bye tukola osobola okwogerera kati ngono wayogedde ffe aba SMP Tours and Travel tutwala abantu e Bulaaya kukola emirimu gyabwe okukyakalako n'okulambula mu Uganda oba mu Africa. Tuli balambuza b'abantu tutwala e Bulaaya era obupapula bunebuuza ku buli bumeeza awaana abayasobodde basomako tugenda batubatwalako mu Action Force. Muganda waffe Sane y'omu ku baambasada baffe mu SMP Tours and Travel. Nze nembeera munnamawulire sayidi eyo bakama bange tebaliiwo naye ffe kasita tubaawo omanya buli kimu kigenda bulungi era kyetweyama kyonna tukakasa kigenda kutuukirira ku kivulu ky'Abaganda kuba okulaba ng'ekivulu kyabwe kibeerawo era kibeera successful. Sijja kwogera ku nnakuli neebaza bwebaza mwenna abasobodde okujja batambuza enjiri y'ekivulu kino. yanza nnyo kansooke ndire wa senior actor amanya nze Vanessa Kuda ndi muzanyi wa fiimu tiktoka singa obukulu fenna kubaawo ku show eggalawo omwaka eno show eggalawo omwaka endala tetuziramu 25 Desemba oba toliwane kuneewo wagire bato bange wano wagire bato bange wano ojje kino kiringa kuva mu primary n'obuuka paka ku university kati tugenda okubala kyebagenda okubala ojje mubeewo bawagire zino sente ntono nnyo oyingira mu bbala n'oziba mu dakiika 2 naye jangu yingira seka mumirwa oyiga ate ku sente ntono nnyo zino kubaniriza nga 15 enguudo zonna ziriko okuyiga. Thank you so much. tweyanze ndi mukulu waffe Mutoro kusooka abantu kale mwasize mutya mwasiibye mutya mwalidde mutya kazudde temuli bulungi bannamawulire abazze okuweesa kuno omukola ekitiibwa thank you for coming. Bayizawo these days njagala nnyo okozesa olujungu kubanga mpulira nga ngenda ntandika okuyiga the more I grow up. Thank you for coming. Yangu omulamu omutuufu gwe tuzzeemu fenna twakutegedde bulungi the best of cucumber and salekeizi mitwalo ebiri gyokka just ndi kubakoowola bukowoozi basaba buwagizi bwabwe kubanga bano baana bamwe mubeekoledde mwe mubafolowinze so kati basalawo ne bagamba nti tulina ekintu kye twagala okubawangayo special package ng'ate mubadde mubasapootinga n'ebiro ebitabadde nnyo special ne bagamba ne basalawo ne beevaamu ekintu ne bagamba we want to give our fans something special. Okitegera bulungi. I think they have something there in the mubaketi era okukisabulula bagala kisabulula ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba nkoola abantu mu bitundu ebyenjawulo bafanzi baffe okuva mu gurawundi oli waawo nawe osinzidde okubanga oli jangu ennaku z'omwezi 15 tugenda kukulaga ekitabanga okubanga wetwogera ku cucumber ne sani I think tuba twogedde ku entertainment ababalabyeko mu bitundu ebyenjawulo nga bajja bapafominga komenti ez'embeerayo babeganga nzuwulira ate nobatambuliraku komenti embeerayo babeganga nzuwulira abaana bakabi kati olaba nti bakabi jangu okakasente ate kati bakatabo ennaku z'omwezi 15 tetusobola kuzoogerayo enkuba newetonya newegwaka
ffe twagala kusakukula kyetwagala okubasakukula ekiri special enakuza mwezi 15 emitwalo ebiri gyokka emmeeza ya emitwalo 5 ne VIP emitwalo 5 gyetubeewo tuwagira abaana musubire bingi abayimbi tulina bangi tulina bacomedians bo bacomedians tetugenda kubamensioninga naye nga abayimbi tulina bangi bacomediani tulinawo ne batheatre practitioners okitegeera bona mugenda kukwala ku stage emu then bakupa ekiri kye twabategekedde so mute come witness what we call comedy what we call stand up comedy mani oba stand up comedy owokujingiriramu ne stand up comedian ne stand up comedy owaddala come witness thank you so much. Zaso kasabe ab'olulongono tumbeewe abo babeeko kye boogera sabiwo etrendi enaku kibuga Kampala nayo y'amaanyi kye wasiwo ne bajjako erinnya bakita plan kalungi erya stage kutibwa tumbeetu b byenkozesa tuli wano eno sigenda kwawukana kuwana kiboogedde ffenna ekitulese wano eno kukunga bafanzi bonna abasanekezi tukamba basobole okubaawo era nga tubategeeza basobole okujja ku nnaku z'omwezi nga 15 ate naffe kenyininyini tukunga abaffe babeeko kubanga naffe tugenda kubeerawo wano eno oba omanyi nti nooli ttiimu sane kyukamba tumbeetu abayokono meri hatsi abakomediani bonna maulana dweni bonna nga babapanze obamanyi tino bagira komedi we Uganda 15 tugenda kubeerawo ate era nga 15 naffe tugenda okusumula oluyimba lwaffe olupya olugendo tusooka oluyimbira waneeno olupya baluyita mwami Museni tugenda tuyimbira waneeno mukibire mubaliriza amaanyi kyemamanyika basajja bano twayingira komedi nga basajja bano bambi kyemamanyiko balina empisa balwespektinga nnyo naddala kasitoma nga nawe oli disipulini beraye bano batuwakambira bambi batusembeza ekifuuka bakyali bano netubako kwako ebisobola otambula kyembamanyi baludde bonna yensonga lwaki bamaze emyaka 16 nga bakola bakomede nebasinga bajja munaku nakusaimu nebatambula nebakolaki nebagwa nebagenda naye banayaye bakyali bonna batuuse oli nakuza enviyo nozigira okugako oli mwerumuko naye nebasigala nga bakyakolaki nga bakyakwata zezimukwasimumetisaakanebobweyo so zezimukwasimumetisirawe so ladies and gentlemen baneesa bantu gyetubawagire baneesa bantu gyetubawagire abakyali baffe baneeno ono ennyumba gyasulamu ayongere kanzimbe kalina oli ennyumba gyazimba emakinde azimbe masi toseka wazimba azimbe ennyumba endala ezabapangisa osobola okukwata because amazima gwe mulimu gwaffe you are looking for man also so utabayita bantu mmwe kujja kutuwagira yerugende ebiruvu sente zetujjayo ziba zakupangisa nyumba kulyakukola ki naye naffe wetukolayo akavubuka ffenaka mujje mutuwagire tusobole naffe okwezimba mulamu kinyumirwa nnyo nga naawe munamo omuntu ali eyo naawe ogamba nti mwana gali bape benzimbe mukomedi nawe kikusanyusa nomwana omugamba mukomedi azimba so tuyanza banaye tujje enaku z'omwezi 15 Desemba ndio kitu tuyanza shamika kutumuleka cyari kusimu so kenzire wa King Fa yakikirida abayimbi bebe kina bangi ali no skini kwali amoti naye muyimbi King Fa kwali ajaru na bangi abayimbi tuina bangi ebizono yali akanse kuyimba so King Fa ngaba kikiride akakunda abayimbi ndo tujja kudoza Shamim naye atukuli ekiriya ya meno asemino amanya King Fa anya ele kokonyo anya nyanya seno zene mama yatwawula nenda nyingi nyo one tuli wano kulwa sane ne kyukamba n'omwezi ga 15 Desemba ensonga enkulu nze ndi muyimbi era jene yange ya music kitandika kuno ne baganda bange babaddemu nnyo ne bazanya bandi nnyo
inasho je kola every year bagita David King fa babera ba main MCs ba MC bambe so nze ngo muyimbi owa generation yeno nchiddamu owa generation yeno esawa zino nkola bana Uganda bonna time yaliwo yaba papa Benoni Andrew Benoni Kibuka yaba mama Maria Mundagire ya theater sana nechukamba echenjawulo ekiriwo nti they are not just a comedian befula baba betusiba tula ku TikTok sana nechukamba bali mu echenjawulo bali mu theater kigera like chanjawulo it's a different thing so generation yeno bayimbi bannanga wa generation yeno yensonga nemede nyo generation basonga sanene chukamba bakatandika ekintu kye kangamete bali batandisa madala gasoka ke bali kuwala mpola so betaaga ikwe wa new generation yeno alien skin tom dinga bagenda obeerawo mujje n'abawagizi baabwe bonna njogera kubayenda okitegeeza nange abawagizi bange bonna abagala ennyimba zange bambi mujje mutukwatireko tusobola okwesitula sana ne rasta basobola nekyuka basobola okwesitula mubanga mubakwatidde kumama wadde amatu okubawa amatu kwe kujja musasule ekyebiri mulabe biki basobola okubawa biki basobola okukola mulabe biki basobola okubuildinga obasobola okukwatira ku mmeeza so mujje mubawagire n'ennyongera okukola bayimbi bannange bonna abalala generation yeno mpya kyongeddeko this is a new generation wali kigenda kutuyamba nga kwekwatirako kuyambagana kwebererawo kweyimiriramu so mbakowoola bwe mulabanga omuntu yena yena aguddeyo sani nechukamba Mutoro nani gundi nani yonayina kingfa bambi mujje mubawagire mubaberere mubagale eno generation yaffe yakweyagala nze ngenda beera ngenda bayimbira ennyimba kuva ku Katonda mulakotawuni paka kati naye amino asimino ebebya tweyanziza nnyo tweyanzige mu makati waffe twegatiddwako maneja wa MC Mariachi kitegeeza butegeeza ne Mariachi ajja kubawo njamuweeyo akadakiikanga kamusekesa namutano naye ababuuzeeko oluvannyuma ngende wa Shamim ekiriisa olwaleero kwongera kubajukiza abaana baddemubeerabira olunaku olutubasuubira mwina abaanzi bakulu kubanga mulabikako nga bwobadde owagira Mariachi owagira Mawula Nabeni owagira Mariachi owagira Nantu owagira Amoti oba owagira Generation abaana abo mujje mulabe nti talenti empya nazo gyeziri era abaana kyebakola nga bwabagambye nti balimu emizannyo bali mu karakita ya komedi ate nga yaddala jangu osatule jangu onulwe emitwalo ebiri okujja abaana bano jangu ogendeera awagira abalala nawo bafune essanyu mu mutima era twongere okwongera talenti maaso n'abalala ebyambe era mbebazanyiza Mariachi waali Kikome bali alien skin waali buli gwe balaza alina okujja olaga amansitusi nange bantu era nga nongera ogamba nti King Power kyekakasa nti abantu batukamba sani ebyati bonna abaana abo mugigi mukambwe wekiri mukambwe era manyi nammwe mujja kunyumirwa mujja kusanyuka nze baana mbajje mu ngalo zange kubakutte mpaka webali nga tolwaliro njagala babalaga ekintu nti ddala talenti eziri mu Uganda tusaba abaana Uganda mwenna mujje mutuwagire nga temulimu bya politics temuli ki byasikutuze tweyaza katugende wa Shamim yakajjuza Serena akyalinamu Mutoro naye abeeko kyatugamba mu Banaga sama alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibye mutya bajjamu ne bassebo mwebale kujja amanya Shamim Mayanja duwano okubakowola okujja okuwagira sani n'ekikamba ina kusomezebwa 15 Desemba wali okulimu gato omulundi gwange okusosa okujja gato era ndowooza nyingiddewo na sani sani mukwano gwange nnyo ekikamba
n'ekikamba era mbasaba mujje baana batuwagire bafaani bange mwenna mbasaba mujje muwagire nze ndi wano nga theatre practitioner not as a comedian. Yes, I'm a theatre practitioner and a proud one. Sana yava mu theatre era gyakyali kyensuubira nti era komedi tali kukwesittaza kwonna ng'ow'abalala. Saba tuleeta abaana bamama baffe bajje ne Sanera yakisuubize n'ekikamba. Kikomedi ono agenda kubanga teyeesittaza kubanga abantu bangi bakola komedi ne tuvaamu nga tetusobola kubeeramu na bamama baffe kyekyonoonye komedi. Naye ekiri nti Sana yasooka mu theatre n'ekikamba kimanyi bulungi tumanyi empisa zaffe ez'aba theatre practitioners. Temuli kuwemula, temuli mu kwesittaza muntu yenna era nsabye tetukikunde. Wamu ne bamere habs bali namwe mukwano otuse kiki okuba nga tetuwemula. Komedi mumwononyerwa kuba nti abantu abasinga bwe bajja bawukana stage yonna ne mubeerawo ne mulemera ku bantu omuntu najja ne mumulabisa abantu babaze mu komedi nyumirwako na kupasinga time na kulya ku sente zaabwe. So si kirungi abamu kubalemerako nnyo ne mutulabisa nnyo olumu tuba tetuuse n'abantu baffe kwegamba ne mutukubako nnyo bikamera ne mutulabisa nnyo si kirungi. Mushege kati kyensuubira ku nnaku z'omwezi nga 15 kimu kigenda kuba nga kiri perfect kubanga ndi omu ku abali mu kuteekateeka naddala ku kukwatagana n'empisa kubanga abantu abasinga batya ennaku zino kujja mu komedi lwakuba nti komedi alimu ebyebintu yayononeka nti abantu bawulula naye Sane n'ekikamba products za theatre. So musuubire ekintu ekirungi ekintu kye barehasinze musuubire ekyakabi olaba nzize kusijangawo naye olaba nzize kitegeeza ekintu kyo kigenda kubanga kyamaanyi ddala. Sane okuyingira ziri sente mmeka baabawadde bubu basinga nze badde nabategese obulungi bandibadde batalenti balina y'amaanyi tebandi badde bamitwala ebyo. So nsaba tujje tuwagire bannayuganda bannaffe talenti zaffe wano era nsaba bamedia council bantu batemujja kubeera tulina ekintu tuyambe wano tebajja mukomeere mu bafirimu naffe abadiyete mwatandise okuyigiriza naye wano bakomeza mujambalenga kuba bano abaana babonaabona n'ekintu kyabwe basula wabweru basula batambula shokusho okulaba nti aweza nebini bamitwalo. So nsaba mujje mubawagire comedian wayinza okufuniramu ssente kubanga yeetegese neyeetegeka nakola ekigulu kati ng'abasane bwe bakoze bwefunamu kasente akaawamu n'amanya nti alina akasente kayingiza mu nsawo mubalaba ne mubajajinga ne mugamba omuvubuka atuusaawo talina kayumba talina ki sente entono kati olina obbalagira laavu bwe wano ne babayita nga beetegese ne mujja ne musasula ne bakwatako kasente nga keegasa n'abaako kyakolamu. So nkunga abakampanizi mwenna abali abalina